kkanisa. Mukama yakola akakodyo abazadde basaala batuuka leeti. Kati nze yaliwo n'angamba yimuka nemukwata bulungi nemuleetera Ssaalongo. Era kati bwe nsabira Ssaalongo enkoko essaawa yonna mpeerawo tandwisa kyeva mwagala ennyo bw'atyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yaloddemu oyaniriza oyo akulinaanye mugambe munnayinsanisa okukulaba okoze bulungi nnyo. Webala okwewaayo n'otasigala mu kitanda. Kibadde kiwooma kirungi nnyo ng'ogamba Mukama ye leero tunaakola tutya. Mukama tumwebaza. Njala okuddamu okubaniriza nate mwebale nnyo okujja. Sandra tuyinza okulaba. Mukama yeebazibwe ne maama bali mutubuuzeeko ebbanga ddene naye twebaza Mukama nti badde mu ssaala zaffe era twebaza Katonda olw'ekyo. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Nja kusaba tujje Bayibuli zaffe n'obutabo omwe tugenda okuwandiika bye tugenda okuyiga olunaku olwaleero kubanga bijja kuba bikulu nnyo ddala. Mukama bulungi ekiseera kyonna. Njala okuwa obujulizi obulala. Bwene mukyalo wange nno kati alika. Mukama yeebaza bajja kujja mu saaviisi eddako. Kiba kirungi mukyalo wabeera waka. Ebiseera bibadde byankuba budde bunyogovu. Naye Mukama mulungi. Haleluya. Haleluya. Obujulizi buli nti Sande nga Julai 28 twali wano nga twebaza Mukama olw'emyezi 8 Mukama gy'atwadde obulamu ng'ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Nibyo Mukama byakoze byatutuusizzaako mu gy'emyaka 8. Ntenyo okugamba myaka 8 weewaawo naye tujjako 3 ejja COVID. Kisigala myaka 5. Naye nigiriye Mukama yali mulungi. Mukama yeebazibwe. Era olunaku olwo olunaku lwa kuwaayo nga amaka oba nga abantu okwebaza Mukama byatukoledde ffe nga kinnoomu oba nga amaka. Njagala okubeebaza ennyo nti olunaku olwo olwanga Julai 28 ssente ze mwaleeta mu kkanisa nga tugasse ekimu eky'ekkumi ekya bulijjo n'ekyokwebaza omugatta awamu twawa obukadde 20. Weewuunye bantu ameka abaliwo naye ffenna awamu omugatte twawa obukadde bumeka 20. Bannange bw'atabeera Katonda yabeera ani? Era twebaza Mukama nti nno bwe twamala okuwaayo tugenda mu maaso okuba nti nno tugenda mu maaso n'ebyokuzimba. Era ndowooza eno wiikendi ejja tukkiriza Mukama eno enzigi zaffe zino 3 zino ennene ezijja okubeera wano zandituuka eno wiikendi egenda okutandika. Era twali wano ku lunaku olwokuna ne abakubi ba pulaani abakuba pulaani y'ekizimbe kino nga beekenneenya biki ebikoleddwa na biki ebitannaba kukolebwa. Omulimu nagwo ne bagusiima newankubadde nga waliwo ebimu byalina okuddibwamu okutereezebwa obulungi kibe nti ekizimbe nga kirungi. Era tugamba n'omwami akola enzigi atuwa essampo y'endabirwamu tulabe bwe gujja okubeera. Kati bw'oba ng'olina ku maaso eno ye ssampo oba mugiraba mulimuko kakala kyani akalaba ayinza okukambulya kasana kulabika kiro. Kale muwandika gadde bwe mutyo omwamagala katinti nga kagure nga akali eri ku admin block. Samu yagamba nti weewaawo. Okay. Simanyi anti mwe kyemugamba kitugenda okukola ffe tuli baddu. Bwe mwogera nga tukola. Tugende ne kano bwe kati. Okay. Muganya okusalawo tujja kubasalirawo. Mukama anti bwe bulungi bw'okubeera nga osalawo batasalawo nga gw'osalawo. Naye tukkiriza Mukama nti tulina okukola langi ejja kujja. Era tukkiriza Mukama nti bwe tungera okuwaayo n'ebirungi bigenda kujja. Mukama yeebazibwe. Tubeere nti nno tuteekamu giraasi bulungi tupaintinge tusige langi enzigi zonna ezikikala ekya redi kiveeko kagure nga kalungi kanyirya bulungi tukole n'ebigenda mu maaso. Mukama yeebazibwe.
ne wansi wano w'olinnye ebikapeti bitutawanya buli lunaku okuteekayo ne tubijjayo tube nga tuteekawo akantu nga kalungi. Mbadde nga nnyimba ka terazo kirabika bakamange bangobye ku terazo naye nja kugonderawo mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Naye kajja kuba kalungi bottom line. Mukama yeebazibwe. Kale omwezi bagambye twabukadde 20 kwaliko ne $5 cash $. Kwaliko ne $. Era ne kwabo kwaliko aba family emu nga bo beyama family zalinga 2-3 naye mu obukadde 15 okuwayeera ku mulimu guno ogw'ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Omwezi ogwa July twali ku nsonga ebyamagero. Ekitunoonya tugaba Mukama naffe tuviireyo otukolera ebyamagero. Newankubadde nga tubirabyeko Mukama tumugamba twagala kulaba birala. Omanyi ffe abantu bw'olya emmere olwaleero tokoma lwaleero. Eri yakoma okulya mu mwezi ogwa January kati nga emmere yagivaako yazze mu kanisa oba tiyazze? Aleka tiyazze. Naye ffe abantu bw'ofuna leero n'enkyo bayagala ki ekirala. Era omwezi ogwa July tugamba Mukama twagala okulaba ebyamagero eri obulamu bwaffe, eri amaka gaffe era ng'ekkanisa. Kati omwezi guno ogwa Agusto gwe tuyita Agusto oba ogwa Avu mu bigambo bya Bayibuli, twagamba Mukama guno omwezi twagala kusinza. Twala okubeera abantu abasinza Katonda era abeewaayo. Nga buli kyokola nekyoli nekyowulira mu ggwe kusinza. Okusinza kusukkuluma okuva bubeera wano nga kwebadde tukulembera olunaku olwaleero oba okuyimba naye nebyokola kuba kusinza. Okusoma kusinza, emirimu gyokola kusinza, okwebaka kusinza, n'okulya emmere nako kusinza. Eri abantu abalya emmere nga tebasinza nga bo tebalina mpisa ku mmere. Lumu twali ku lukuŋŋaana olukulu lwali mu State House lwali lwakwebaza nga bayise abasumba n'abalala bonna abakulu b'amadiini okujja okwebaza Katonda. Naye kyambuukako nga abasumba bannange be bayise okujja okusena emmere nga emmere batikka nsozi. Era twaswala nga omu ku basumba atisse olusozi essowaani ebwegedde sipu ng'ayiika. Era nga tanaba nakutuuka n'asooka n'ayimiramu katono n'asooka n'amuwuuta aleke okuyiika wansi. Era kye nakola saatuula we baatuula, neeyongerako emabega nga siyinza kubeera n'abantu bakika bwe batyo abatamanyi kusinza mu kulya. Naye bawo mubuuzo waayi bw'oba olya osinza oba kiba kirala nnyo. Buli omu ne yeebuuza gamba enjala ebadde kuluma bw'etyo. Mukama atuyambe ebitukola byonna bibeere nga byakusinza. Sunday yaggwa twafuna omukisa nti omudinkoni waffe Emma Kirumira yatandika omugendo guno era n'essomo lino ery'okusisa. Tumukireko mu ngalo kuba yakola bulungi nnyo. Wadde ng'obudde bwali mwamutawaanya budde tebwali bulungi nnyo naye n'alwana nnyo kinene nnyo. So weebale nnyo, weebalire ddala. Yatuyigiriza ku Kabaka Sulemaani, omusajja eyasinza n'akkakkanya okwerawo kwa Katonda. Yawaayo saddaaka, mu saddaaka Sulemaani ze yawaayo n'okusinza kwe balinawo olunaku olwo lwennyini Mukama n'akka wansi. Kino kirwala okibakakasa nti bannange bwe tusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo Mukama akka wansi. Bw'obeera nga ebibi byonna obyenenyezza nga otereezezza ggwe ky'oli ng'ekibya n'osinza Katonda Mukama akka wansi. Omanyi ebiseera ebingi tulowooza nti nno tumala gawaayo buwi, kale nja kujja nnyimbire Mukama ntambule ŋŋende ajja kuteeza saddaaka yange. Oluusi Mukama tazikkiriza. Nalimbawo ekyokulabirako nti omuntu wabanga ogenze mu hoteri okusaba emmere oba restaurant yonna agikuletedde nga mulalu, emmere nebebeera nga nnungi etya, mpozi ng'olina ekikutawaanya toyinza gikombako. Osobola ogirya ng'omulalu agireese ye ng'addugala? Apaana, emmere sigikombako. Kakati naffe gw'oli kibya nange ndi kibya, naye ekibya kyo
kyangeri ki oba kitufaanana kitya. Mukama atukowoola nti tubeere ebirungi ebimusinza. Tubaza Mukama nti kwaya yaffe etukoze bulungi okusinza Mukama Katonda waffe olunaku olwaleero. Tubakubireko mu ngalo kwaya yaffe. Yesinga yonna mu mawanga gonna, teriyo egyenkana. Mu biseera ebya Bayibuli tulimu kaakano, tuli mu mwezi ogwokutaano. Era omwezi ogwo guyitibwa omwezi ogwa Av, gwe mwezi ogwokutaano. Naye ekigambo Av kino kitegeeza taata. Katonda guno omwezi tumulabanga taata. Taata bagamba taata wala. Sibe bagamba Abaganda. Kakati taata gwe tulabirako oba gwe tuyigirako bitulina okukola ebirungi. Taata aluŋŋamya. Taata tulaga amakubo. Taata amanyi n'okubonereza bw'obanga waliwo ensobi. Taata atugabirira. Taata era yaba atwagala. Era taata yakuba ababbi abayingire mu nnyumba yaffe. Era guno omwezi gwa mwezi gwa taata, gwe mwezi ogwa Avu. Naye taata ono ayagala okumusinza mu kiseera kitulimu kaakano olwaleero. Ebiseera ebisinga obungi, amaka gasinga obungi, taata awa n'obuvunaanyizibwa bwe mu maka nga bwe njogedde. Yagabirira, yakuuma, yaluŋŋamya. Naye ate taata ayina ebitiibwa by'asuubira mu baana be oba mu mukyala we. Okumuwa ekitiibwa n'okumwagala. Okumussaamu ekitiibwa kiba kimugwanidde. Kati guno omwezi naffe kitaffe anoonya abaana be bakoledde ebirungi okumusinza. Mukama tunaamusinza nga naye bw'atukolera ebirungi. Jjukira nti Mukama Katonda okusinza okwo kwanoonya eri abaana ba Katonda. Isaaya 64:8 Bayibuli egamba nti Katonda waffe ye taata, ffe tuli bbumba naye ye mubumbi. Bayibuli wetubegamba Katonda ye mubumbi neffe tuli ki? Tuli bbumba naye nga Katonda ye kitaffe. Mu Makko 14:36 Bayibuli egamba nti oyo ye taata era terikimulemerera nga ye, era ntwala ekikompe kino nga okwagala kwe bwe kuli. Ono Yesu yayogera ebigambo bino. Yagamba ono ye taata nga tayinza kumwegana wadde n'akatono. Katonda waffe ye taata anoonya okumusinza. Era Yesu ebiseera bingi nnyo ayita taata we taata oba Katonda taata. Era bwe tuba tusaba tugamba Katonda kitaffe, Katonda omwana ne Katonda ki? Omwoyo omutukuvu. Mu Bagalatiya 4:6 Pawulo awandiika n'agamba nti omwoyo w'omwana yatukulembera n'atutwala eri Katonda waffe gwe tuyita taata. The Spirit of the Son leads us into intimacy with God as our own Abba Father. Amuyita taata. Katonda waffe talina bwetaavu bwa ssente, talina bwetaavu bwa mmere, oba obwetaavu obw'engoye, oba obwetaavu obwa zaabu obutabuyina. Naye Katonda waffe obwetaavu bw'alina obusinga obungi kwe kumusinza. Era y'ensonga lwaki Katonda aba ayaayaana gwe nange tumusinze mu mazima ne mu mwoyo. Bwe bwetaavu Mukama bw'alina. Si bwa kawunga mwayala kulya kawunga. Mbw'oba ndaggu nedda talina bwetaavu bwa ndaggu wadde bijanjaalo. Naye obwetaavu Mukama bw'alina ye nnyonta eyo ayagala gwe nange tumusinze emisana wamu n'ekiro. Nga tukyali mu budde obw'okusukuma abaana, tulina abaana 4. Kali kaseera ako emyaka egyo bw'obanga oli musajja okyajjukira ekiseera ekyo nga mukyasukuma obwana nga bukyajja. Twali tusuubira omwana ow'okusatu okujja. Tugenze okulyako wabweru nga bwe bibeera bulijjo. Naye olunaku olwo muwala waffe omukulu yaraweza birthday ye.
akati birthday bwe yatuuka tugamba tugende ne keeki eno tufune otutuula tulya kamere kaffe bwe gutyo bwe gwali tuba tutudde it was an open place nga for kyali nga abantu n'abala bangi we bali tuba tutudde omukyali yali olubuto omulala n'alaba keeki yaffe omukyala n'agamba naye mu nsonyiwe alina olubuto lwe nga byali bigambo n'agamba mbadde njaaya n'okulya ku keeki efaanana bw'eti yakweka nakweka yatubuuza nakutubuuza n'agamba nina ennyonta okulya ku keeki ate bino njirabyeko bannange munnyambe munsaasire mumpeeko era nafuna akatebe n'atuula nga si muyite naye ng'agamba yalina ennyonta okuyaayo n'okulya kuki ku keeke ng'omukyala bw'ayoya kati okuyoya okwo kwamuwa amaanyi ag'enjawulo okuba nti nno tatumanyi tetumumanyi naye n'afuna akatebe ne yeesembeza n'agamba nze ntuuse mumpe keeke endyeko goyo omukolo otya Uncle Stephen okola otya oyo bwaba omwana alyako era naffe tetwakola netujja akamba kaffe kali kawanvu bulungi netusala keeki netuma omukazi n'alya nemuwoomera omenye omuntu gwolaba nga ali embeere ngemuwoomedde bw'ati omukyala bwe yali n'atuula n'alya keeki ye n'asaba n'akajiiko yakoza kajiiko n'alya keeki ye bwe yamala okulya n'agamba nange munsaasire kati nina okugenda ono omukyala gwe njogerako yali mukyala corporate girl naye nga yali olubuto nga ayina sinkalamata yayina kigambo yayina ennyonta yayina okuyaaya n'okulya ku keeki efaanana bw'etyo yali red velvet I think mukyala wange atera okugula ezo bwezito naye kino kye ŋŋamba nti omukyala oyo ennyonta gye yayina okulya ku keeki yamuwaliriza okutuula wadde nga yali tatumanyi naffe nga tumumanyi kati ne Mukama bw'atyo bw'ayaayaana gwe nange okumusinza mu mazima ne mu mwoyo era Mukama ayagala nnyo gwe nange tumusinze obutaggwaayo. Isaaya 43:7 agamba nti buli eri oyo ayitibwa Mukama erinnya lya Mukama era oyo gwe natonda mu kitiibwa kyange whom I formed, even whom I have made, the people whom I have formed for myself will make known my praise. Abo benatonda bajja kunkola manyizibwe mu bantu abalala bonna oba ekyo kivaayo nga kisoboka mu kumusinza eri abantu abalala bonna nga batulaba. Bwe tukuŋŋaananga lunaku olwaleero tusinza Mukama mu lujjudde si mu bwekusifu oba mu kwekweka. Era Mukama kyanonya gwe nange tumusinze tumwagale tubeere wamu naye. Zabbuli 86:9 Bayibuli egamba nti amawanga gonna gajja kukakana wansi gasinze oyo Katonda tumuwe ekitiibwa mu linnya lye. Era nzijukira lumu twali basajja twakuŋŋaana mu maka g'Oluganda Hannington n'omukyala we Hawa. Ne tukuŋŋaana ekiro ekyo enkuba yatonnya naye twasalawo akawungeezi ako tusinze Katonda. Mukama kyanonya nti no gwe nange tumusinze. Amawanga gali mu nsi gali amawanga 195 naye Mukama ayagala gonna gamusinze kubanga Mukama kyanonya okumusinza. Era Mukama ayagala gwe nange tumusinze si kusinza bifaananyi oba kusinza Katonda abalala bonna naye okusinza ye Katonda mwene eyatonda gwe eyatonda nange. Ekintu ekyo kikulu nnyo nti bw'oba tosinziza Katonda ojja kusinza ebirala byonna. Olwaleero eri abasinza ebifaananyi, eri abasinza bakyala baabwe, eri n'abasinza abaami baabwe. Naye nkyali mu Watoto Church olwo omukyalo omu yatugamba nti nze musumba sirina budde nina okulabirira omwami Mukama gwe yampa kati mbeera waka ne mulabirira. Ne mugamba ate okujja ku kkanisa ngamba byonna bye bimu ebyo bwe ndabirira omwami. Omwami yafuuka kitonde kyasinza. Eriyo n'abasajja abasinza abakyala baabwe. Mukyala wange nalulungi. Bannaye Mukama atusaasire tuleke okusinza ebirala byonna nitusinze Katonda yekka omulamu.
Bayibuli kyeva egamba Oluganda yakyogedde wano ng'atandika Brenda Zabbuli 15:6 nti buli kimu kyonna kirina omukka kisinze Katonda era Mukama kyatulya ggwe nange tusinze Katonda mu mazima wamu ne mu mwoyo. Ffe ng'ekkanisa Mukama atukoowoola tuwulirize kyatugamba bwe bwe tulimu olunaku olwaleero. Tubeere nti buli kitukola kyonna kiba kyakusinza eri Katonda. Era Mukama Katonda otunaba tumusinzizza ajja kukola ebyamagero akole ebyewuunyo wamu n'obubonero. Okusinza Mukama kina kuva mu mutima gwo ggwe nange okusalawo n'ogamba Mukama nze ngenda kukusinza newankubadde ng'oluusi basaagala newankubadde ng'oluusi basuulira kukusinza naye ngenda kwewaayo nkusinze kubanga Mukama Katonda yatutonda n'atuteeka mu nsi muno. Otusinza Katonda Mukama aweebwa ekitiibwa. Bw'obanga walokoka gwe nange kitukwanidde okusinza Katonda nga okwebaza gy'ali. Naye ng'ate Mukama ayagala nnyo okumusinza nga emitima gyaffe mitukuvu era nga gisaanidde okuyimusa erinnya lya Katonda. Kuba Mukama Katonda waffe mutukuvu tayagala banaamusinza nga bajjuddeko, bajjudde ffutwa, bajjudde obutasonyiwa, bajjudde empalana, bajjudde obwenzi, basaabaanye ettaka lyonna. Mukama ayagala gwe nange tumusinze nga emitima gyaffe mitukuvu kubanga Mukama Katonda waffe naye mutukuvu. Kubanga mutukuvu Mukama ayagala naawe nange olutakya tumusinzenga era mu kiseera kyekimu bwe kityo ekitukuvu. Bw'owaayo ekimu eky'ekkumi n'okugaba okungi mazima ddala oba osinza. Buli lw'okola ekirungi ekiweesa Mukama ekitiibwa okuwona kubeera kusinza. Kati Mukama ayagala ggwe nange tubeere nga okusinza kuno kuba kwa lubeerera si kwa Sande yokka naye buli kiseera gy'okolera gy'osomera byonna by'okola kubeere nga kusinza. Nga bwe tulaba omusajja waffe ono bwe tugenda okumulaba Yehoshafati bwe yasinza Mukama, Mukama n'akola ebyamagero. Kati olwaleero njala kwera ku nsonga eno nti eriyo okusinza okwo okuleeta ebyamagero y'obulamu bwaffe. Okusinza okwo okwanula Mukama waggulu n'akka wansi ne yeetaba mu bulamu bwo n'akyusa embeera n'akuba abalabe bo n'akkubira amakubo. Katonda oyo bw'oba omusinzizza ebyo byakola. Gamba nti amiina. Ebyo Mukama byakola. Bw'osinza Katonda mu mazima ne mu kwagala ne mu mwoyo Mukama akola ebyamagero. Obulamu bwange bwonna obwange kubadde kusinza na kwagala Mukama. Era buli kyemba nakyo kiba kyamagero. Lwaki? Kuba nsinza Katonda nga bwe yandagira okikola. Kati njala tubikule Bayibuli zaffe olwaleero. Tulabe omusajja ono Yehoshafati. That's the right language. Yehoshafati. That's the right word. Ebyomu mirembe essula ya 20 ennyiriri 18 kutuuka lwa 30. Bayibuli egamba bw'eti. Ebyomu mirembe ekyokubiri essula ya 20 olunyiriri 18. Bw'oba otuse ogamba nti amiina. Otuse mu kyawandiikibwa ekyo? Kati kansome mu Bayibuli yange bwe tuwegamba. Awo Yehoshafati n'avunnama mu maaso ge. Bayibuli egamba etya? Yavunnamira wa? N'avunnama amaaso ge kuki? Kitegeeza nti no kyekyaliwo awo. Kyekyaliwo. Yakakkana wansi ku maviivi ge. Mukama yeebazibwe. Oluganda abatukulembera mu kusinza nga mu kufe tulinga miti misongole. Waliwo ebiseera tulina okutuuka nga tulina okukkana wansi. Lwaki? Okuwa Mukama ekitiibwa. Mu Buganda omwana omuwala bw'abanga abuuza bazadde be n'atafukamira wansi kibeera kivve taba na mpisa. Era Abaganda bagamba omwana yanninye mu kyenyi. Bo Baganda bwe tubagamba. Okusakiriza kubeera kungi nnyo. Yanninye mu ki? Mu kyenyi oba yansambye. Ng'olwomanya teyafukamidde wansi kuwa maama w'ekitiibwa. Bayibuli negamba nti ne Yuda yenna n'abeera mu Yerusaalemi ne bakola ki? Ne bavunnama. Ne bakola kiba? Ne bavunnama mu maaso ga Mukama
nga bakola ki? Nga basinza Mukama. Genda maaso. Abaleevi n'ab'okubaana b'Abakosasi n'ab'okubaana babakola ne bayimirira okutendereza Mukama. Ofukasamu bayimirira, Bayibuli twegamba. Okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri, n'eddoboozi ddene ennyo nnyini. Genda maaso. Ne bagolokoka enkya mu makya, ne bafuluma mu ddungu ly'e Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'akola ki? N'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayudaaya, nammwe ababeera mu Yerusaalemi. Mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaawonyezebwa, mukkirize bannabbi be. Bwe mutyo bwe munaakola ki? Bwe munaalaba omukisa. Kati ekiseera kino Isirayiri yali erumbiddwa abalabe ba mirundi 5 okuva ku buli luuyi. Ekyogeraageranya twalanga ensi Uganda nga Kenya erumbye okuva ebuvanjuba, ne nsi kyeru ku mukono guno, ne Congo naye erumbye okuva ku saidi eno, n'amambo Kasutani erumbye, ne Rwanda ne Burundi naye erumbye. Kiseera kye kimu awo we baali. Akaseera kaali kakazigizigi. Mazima ddala nga mu buntu ensi ya Isirayiri teyinza kwerwanako newangula olutalo lwonna. Naye omusajja ono Yekosafaati n'asalawo basinze. Mu kusinza kuno mwe mwava ebyamagero Mukama bye yakola. Era mu kusinza abalabe baabwe baawangulibwa. Gamba nti amiina. Abalabe baabwe bonna baasaanyizibwawo. Era twalaba obuwanguzi obw'enjawulo ennyo nga tugenda okusima olunaku olwaleero. Okusinza kulina amaanyi. Okusinza kuwangula abalabe baffe. Okusinza Mukama atuviirayo. Okusinza tulaba ebyamagero. Okusinza Mukama akola ebyo gwe nange byotasobola kukola. Okusinza kulina amaanyi. Era tulina okulaba omusajja ono bagenda okulwana olutalo luno nga alaga nti yiye Mukama era ye Katonda akola ebyewuunyisa. Bayibuli neeyogera mu maaso n'egamba bw'eti. Olunyiriri lwa 22 lugamba nti awo bwe baatandika okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ataayiza abasajja ba Amoni n'aba Mowaabu n'ab'oku lusozi Siyeri n'abaali balumbye Yuda bwe baawangulwa. Kati Bayibuli egamba awo bwe baatandika okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ataayiza. Gwe bw'otandika okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo, Mukama eri ng'atandika okukola. Tugenda kulaba ebyamagero bino byasoboka bitya. Byasoboka kubanga waliwo amaanyi mangi nnyo mu kusinza. Abamu tumanyi okugamba nyakujja nga bamaze okusinza. Oba ne tusalawo nga ffe tuli bakeerezi, twakisalawo nze nja kugenda obudde bukyali. Newankubadde nga oluusi ku mirimu gyaffe tetukeerewa, naye mu kkanisa tukola ki? Kati gwe nojja nga ettendo liwedde ng'olowooza saaviisi oganyuddwamu, ofiiriddwa kinene nnyo mu kusinza okwo. Tugende mu maaso. Bayibuli negamba olunyiriri lwa 24, awo abasajja aba Yuda bwe baatuuka ku munaala ogw'eddungu ne batunuulira eggye eddene. Kiki kye baalaba? Kiki kye baalaba abasajja bano? Laba, bonna mirambo egigudde nga tewaliiwo n'omu awonyeewo. Yekosafaati n'abantu bwe bajja okutwala omunyago,
weewuunye abasajja bajja okulwana ne bajja n'ebintu ebyebbeeyi mu lutalo lwabwe. Kati bano ne bajja bali bamaze okufa ne bajja okutwala omunyago. Baasanga ebintu bingi n'engoye nnyingi n'ebyobugagga bingi okusinga n'ebyo bye bali basobola okwetikka. Baamala ennaku 3 namba nga babisomba olw'obungi bwabyo. Weewuunye abantu bagenda kulwana, zaabu oba otwala bwaki oba ffeeza. Looza Mukama yali yabagamba mwetike, naye nga Mukama amanyi bagenda kufiira mu ki? Mu ddungu, nga Mukama Katonda alwana agatalo. Era nga Mukama akimanyi nti nno bwe bamala okufa bano Abayudaaya Abayisirayiri bajja kwetikka biri bye bazze nabyo nga omunyago gye baddeyo nabyo ewaabwe. Bayibuli egambye bamala ennaku 3 ennungi nga beetikka nga basomba, bali bwe egambye nga basomba ebintu ebyali ku bafu bali abalwanyi, Mukama nga bibawadde nga omunyago. 26 negamba nti 26 ku lunaku olwokuna ne bakuŋŋaanira mu kiwonvu eky'Ebbereka okutendereza Mukama, kye kyava kituumibwa ekiwonvu kya Bereka ne leero. Oluvannyuma buli musajja wa Yuda n'owa Yerusaalemi nga bakulembeddwa Yekosafaati ne baddayo Yerusaalemi nga basanyuse, kubanga Mukama yali abawadde essanyu olw'okuwangula abalabe baabwe. Ne bayingira Yerusaalemi ne bagenda mu yeekaalu ya Mukama nga bakutte entongooli n'ennanga n'amakondeere. Entiisa ya Mukama nejja ku bwakabaka bwonna obw'omu mawanga bwe baawulira nga Mukama yalwana n'abalabe ba Isirayiri. Era obwakabaka bwa Yekosafaati ne buba n'emirembe, kubanga Katonda yamuwa emirembe ku njiyi zonna. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Yekosafaati amaze okulumbibwa amawanga 5 ku buli luuyi lwonna. Newankubadde nga yali w'amaanyi, tuyinza okulwana n'amawanga 5 mu luuyi gwe gumu. Era yena kuba Katonda eyamuwonya okwangula abalabe be. Tulabye kiki ekyali eky'enkizo gye yali. Tebyali byakulwanyisa, tegaali magezi, tebwali nti nno alina obukugu bungi nnyo. Kwali kusinza mu mava amaanyi agabawa obuwanguzi. Era nze ndowooza nti n'entalo kaakano Isirayiri zeerimu olwaleero, kye balina okukola kyokka kusinza nga bajjajja baabwe bwe baakola. Mu kusinza okwo mwe muva amaanyi agaleeta ebyamagero n'obuyinza bwa Katonda. Olunyiriro 18 tulabye ebyokuyiga bingi, tubijjemuko kimu ku kimu. Ekisookera ddala olunyiriro 18 tulaba nti nno kirabika mu kusinza kwonna wabeerawo akaseera, nga kaseera kanyuvu nnyo eri obulamu ne Katonda, nga ekiggwande kyokka kuvunnamako wansi. Gamba nti amiina. Sigamba saavisi yonna, wabeerawo akaseera ako nga okwataganye bulungi ne Katonda wo, era nga kiggwanidde gwe nange okuba nti okakkanako wansi. Yensonga lwaki osanga ne mu madiini ge twavaamu Abaprotestanti bateekawo n'obutto oluusi osobola okufukamirako. Ffe tetulina butto, naye kitulina olwaleero kijja tumalanga. Ekisookera ddala nti olina okufuna akaseera ako gw'olina okukamanya gwe ne Katonda wo n'okakkanako wansi. Naddala ng'ate atukulembera naye aba akakkanye, osanga kye batugwanidde okukola bwe tutyo. Lwaki tuvunnama okukozesa Mukama ekitiibwa? Oluusi tugaana okukkanako wansi olw'amalala n'ebituba tusibira nti tuyina naye nga temulimu wadde n'akatono. Mukama atuyambe bannange tubeere tulina emitima egikakkana wansi nga Yekosafaati naye bwe yakola n'avunnama wansi ku ttaka. Kabaka Dawudi mu Samwiri ekyokubiri essula ey'omukaaga ennyiriri 21-22, Kabaka Dawudi yagamba mukyala we nti yali Katonda naye si kitaawe yannonda okubeera omukulembeze olw'abaana ba Isirayiri. Era n'agamba nti nze nja kumusinza
era nja kufuuka ekyo ky'olowooza nti nondi kubanga nze Katonda yandokola. Let me say in English. It says, I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. Ono kabaka yayogera n'agamba nze sifaayo tali kitawo yali yannonda okubeera kabaka. Ono yali mukyala Michael eyali muwala wa Sawulo ng'amugamba si yampa obuyinza Mukama yabumpa n'anfuna omukulembeze kaakati no ngenda kumusinza oba engoye ziyulika ziyulike ngenda kusinza Katonda wange. Era nze ndowooza ensi ya Isirayiri ku lunaku olwo yakyusibwa kinene nnyo. Lwaki? Kabaka azina ne yeewaayo n'avunnama wansi n'agamba Mukama gwe Katonda. Kati bannange bw'abanga Mukama wo akakkanye wansi kikyo bw'olina okukola okukakkana naawe wansi. Kikye ŋŋamba nti ebiseera ebimu funayo akaaganya kanoonye oluusi bingi ebitusika amaaso. Osinza onoonya ntebe ozibala zawe entebe ziri mmeka zino oli mu kusinza naye obala ntebe ziri mmeka zino. Ani atazza olwalire mu kkanisa ye waggulu bataddeyo amatala amapya kwaya yono akatonga kabadde kasosoli nnyo kagenze nnyo waggulu nnyo. Omusumba ayambadde koti ya kalaki ebisibi ebikulu za Katonda wo. Gamba nti amiina. Okay, n'amiina naye balemye okwogera. Tugende mu maaso. Essomo eryokubiri lwavudde mu Lunyiriri lwa 20 nti mu kusinza Katonda okutuufu ddala ddala mwe muli obukuumi bwaffe. Bwe tusinza Katonda obukuumi bwaffe buba nabwo bujjiraawo. Abasinza Katonda Mukama abakuuma emisana wamu n'ekiro, n'atukuuma mu accidents, n'atukuuma mu babbi, n'atukuuma mu bayaaye. Tufuna obukuumi bwe tuba tusinza Katonda waffe. Beera omukazi omusajja asinza nti Mukama akuumenga emisana n'ekiro. Wadde nga ababbi bajja ku mulirwano ewuwo tebajja kutuuka mu makaago. Lwaki? Olina olugo olukuuma kubanga oli musinza wa Katonda. Bw'obanga otambula newankubadde nga ababbi babeera ku nguudo, gobera bulabe ku lutimbe na ku ntimbagano, gwe tebikutuukako. Lwaki? Olina obukuumi bwa Katonda. Mukama bannange atuyambe tubeere abakazi n'abasajja abasinza Katonda. Ekyokusatu kikyo tuyiga olwaleero nti okusinza Katonda kyetaagisa okubeera nga twewaddeyo, nga tekigwa bugwi, naye nga mu mitima gyaffe tusazeewo okusinza Katonda. Tomala gajja buze, kale nzize kakati Mukama, kati ndi wano, kale nsisinkana wano nzize. Omutima gwega nti Mukama olwaleero nzize okusinza, nzize okubeera mu maaso go, nzize okubeera nti no nkuwa ekyo kyewantondera. Mbagambye nti Mukama teetaaga ssente zo wadde engoye ez'okumuwa bw'oba omuwa ku mugoye gwe bafumbye ewuwo oba akalo. Takeetaaga. Kyakunoonyaako gwe kikono kyakutonda gwe omusinze. Bingi Mukama by'asobola okukola era tebiggwaayo, naye kyatasobola kukola kankikubuulire ye kwe kwesinza. Tasobola. Ensonga ki Mukama yatutonda gwe nange tumusinze emisana n'ekiro. Tulabye Lunyiriri lwa 22 lwagambye awo bwe baatandika okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ataayiza abalabe ba Yekoshafati w'Abayisirayiri. Gwe buli lw'osinza Mukama ng'akuba abalabe bo, buli lw'osinza Mukama ng'akulwanirira, buli lw'osinza Mukama ng'agaziya ensalo zo, buli lw'osinza nga tubotola. Okusinza kulina amaanyi. Waliwo obujulizi bwe twawulira owooluganda omu baali bapangisa ku nnyumba, naye ennyumba eyo kirabika kwaliko omukazi yava Tanzania eyo nga mulogo era nga w'amaanyi nnyo. Kati bapangisa ennyumba eno erina nnyo omusajja owooluganda owa Kristo
omukyala alina okufuna aba customers naye nga tebajjanga bajja bwe yali asuubira. Naye ekyava ku ekyo nti omusajja ono mu maka ge buli kawungeezi nga bakuŋŋaana n'omukyala n'abaana n'abali mu maka gaabwe ne basinza. Yali akumanya okugita nga ekuba bulungi nnyo ne basinza ettendo nga ly'amaanyi. Era nga buli kawungeezi be kye bakola ekyo. Kakati omukyala ono omusezi oba omulogo nga agenda akubira essimu nannyini nnyuma nga mumanyi emirimu gyange ginnemesezza olwo omusajja akulinaanye wano. Buli lwe ngezaako okukola ebyange nga basinza eri ng'emizimu gidduka. Era omukazi n'agamba nze ennyumba ye nnemye ngenda kugivaamu. Era bwe guto bwe gwali. Lwaki? Amaanyi ag'okusinza. Amaanyi okuvuunamira Mukama Katonda waffe. Amaanyi ago Mukama g'atwadde okumuwa ekitiibwa gakontana n'emizimu n'emisambwa n'ebyokoola ne gigalemesa byagala okukola. Era amakanisa agakula ennyo mu by'omwoyo ge makanisa agasinza. Y'ensonga lwaki twebaza Mukama tatuwadde kwaya yaffe nga nnungi nga esinza Katonda. Era twagala okugenda mu maaso ng'ekkanisa naffe wamu tubeere abasinza Katonda. Mu kusinza okwo Mukama mwafuulire abalabe baffe bamuzibe nga tebalaba. Bayibuli egambye njagadde bino ebyaddako wano. Bayibuli egambye nti abiri mu nnya egamba byeti nti awo abasajja Abayuda kinonya wano. Bayibuli egambye nti awo abasajja Abayuda bwe baatuuka ku munaala ogw'eddungu ne batunuulira eggye eddene, laba nga bonna mirambo egigudde. Tewaaliwo n'omu wadde neki n'omu eyawona. Katwewunye kiki ekyaliwo mu masekkati awo? Olowooza kikyaliwo? Bali basinza bano bafa, basinza bano bafa, basinza bano bagwa, basinza bano bakubibwa. Kiki ekyaliwo awo? Mukama yaweereza ab'amagye be abamalayika. Gweno baali basinza ngenda ab'amagye bamalayika basaawa bakuba. Basaawa bakuba. Bano abasajja baali batendeke, baali b'amaanyi, gaali magye g'amaanyi amawanga 5. Naye Bayibuli egamba bagenda okumaliriza nga eddungu lirina mirambo. Kati buli lwe tusinza Mukama eri ng'alwana. Lw'oyimusa eddoboozi Mukama nga akuba abo ababadde bakuba. Buli lwe tusinza Katonda Mukama nga ayimuka. Bayibuli kyeva egamba Zabbuli 68 Mukama yimuka. Mukama kola ki? Yimuka. N'abalabe bakola ki? Basaasaane. Bayibuli egambye bano abasajja bennyininyini bamala ne beekubaŋŋana bokka na bokka. Ng'olwo nno embeera esattuse nga mu kifo ky'okukuba abaana ba Isirayiri ate beekuba bokka na bokka. Okusinza kye kukola kutabulatabula ababakulumba. Okusinza kutabula abo abakulumba eri obulamu bwo. Buli lw'osinza nga beekuba ndobo benyini be beesaanyaawo. Era Bayibuli tugamba nti tewaliwo omuntu n'omu yenna mu Isirayiri eyafa mu luno olutalo, naye abalabe be bonna be baafa. 25 n'26 kanji bajjukize gamba bweti Yekosafaati n'abantu bwe bajja okutwala omunyago baasanga ebintu bingi ng'engoye n'ebirala bigenda bwe bityo. Kakati mu kusinza kuno kutugenda olunaku olwaleero abalabe baffe tebagwa bubi kyokka naye n'omunyago gugendera omwo. Lwaki? Mu kusinza. Nze ndowooza ng'ekkanisa oba ng'amaka oba buli kinoomu bwe tunaasinzanga Mukama ajja kubanga abalabe kimu, n'ekyokubiri n'omunyago gwe balina gujja nga gwetikka tutambule nagwo. Olunyiri lwa 26 na 27 Bayibuli egambye bweti nti ku lunaku olwo olwokuna ne bakuŋŋaanira mu kiwonvu ekya Bereka okutendereza Mukama, kyekyava kitumibwa ekiwonvu kya Baraka ne leero, Bereka ne leero. Kati weewuunye olutalo lumaze okuggwa
naye nga lwalenera mu kusinza. Era abasajja ba Isirayiri baasinza paka. Era bwe bamala okuba abalabe baabwe nga bafunye n'obuwanguzi, tebaakomaawo, baagenda mu maaso ne bakomawo nate okusinza Katonda waabwe. 27 Bayibuli egambye nti nno Yekosafaati ne baddayo e Yerusaalemi nga basanyuse, kubanga Mukama yali abawadde essanyu olw'okuwangula abalabe baabwe. Era Bayibuli n'egamba 8 ne bayingira Yerusaalemi ne bagenda mu yeekaalu ya Mukama nga bakutte entongooli n'ennanga n'amakondeere. Tebaakoma kusinza oba okuwa Mukama ekitiibwa nga olutalo olutandika, naye baagenda mu maaso nga n'olutalo lumaze okuggwa ne bagenda mu maaso nga basinza Katonda waabwe. Kino kimbagamba kikyo nti nno okusinza tekukoma nga omaze okufuna obuwanguzi, naye kulina okugenda mu maaso Mukama muwa ekitiibwa. Abamu ku ffe bwe tufuna obuwanguzi ng'otwefuula bize, tetulina budde baaba, ate kino ne kiri, ntwekwasa ne kiri. Naye Mukama atukoola gwe nange nti tubeere abakazi n'abasajja abeewaayo Mukama okumusinza nga tulina okutandika lutalo, mu makati g'olutalo era nga luwedde twongere maaso Mukama okumusinza. Toweza emyaka 8, tetugenda kusinza Mukama kubanga emyaka 8 giweddeyo. Tugenda mu maaso paka Yesu lwalidda okusinza Mukama, okumuwa ekitiibwa. Buli tumusinza Mukama nga abaako byakola ebyamagero ebyewuunyisa, Mukama kyatuyitira gwe nange ng'ekkanisa tubeere nga abasinza ab'olulango. Bw'osinza leero n'osinza n'enkya n'oluddako paka lw'oligenda mu ggulu. Ate ne mu ggulu tugenda kusinza paka ne paka. Mukama yeebazibwe banaye. Tukwire Yesu mu ngalo ez'amaanyi ennyo. Okusinza okulungi kuleeta ebyamagero. Okusinza okwannamaddala kuleeta obubonero n'ebyewuunyo. Okusinza okulungi Mukama akukoleramu. Okusinza okulungi kwesa Mukama ekitiibwa. Ate bwe tumala omuwa ekitiibwa, naffe Mukama n'atuwa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Nga Mukama alaga nti yakulwanirira era yakuviirayo mu buli mbeera z'obeeramu zonna. Era Katonda waffe Yesu mulyaza amaanya eri abo abamusinza mu mazima wamu ne mu mwoyo. Mukama atuyita ng'ekkanisa. Mukama atuyita nga buli kinoomu. Mukama atuyita nga amaka okwewaayo okwera abakazi n'abasajja abamusinza mu mazima wamu ne mu mwoyo. Musajja Yekosafaati tumulaba nti yalaba ebyamagero kubanga yakulembera okusinza. Era njalo kakasa nti omusajja ono Yekosafaati mazima ddala yatuuka mu ggulu, kubanga abasinza Mukama mu ggulu bayingira. Abasinza ebifaananyi tebaligenda kulinnyayo. Njala tuvunnameko wansi katono tuli ku maaso gaffe. Mwebaze Mukama Katonda ekigambo ky'olunaku olwaleero. Mukama mwebaze mu bigambo byo. Ekigambo ky'olunaku olwaleero ku nsonga ey'okusinza mu mwezi guno ogw'okusinza ogwa Agusto oba omwezi ogwa Av, nga Katonda ekitaffe nga ayaayaana okumusinza, kubanga y'ensonga lwaki Mukama yakutonda gwe nange okubeera nti tumusinza. Lwaki? Nti Mukama Katonda tasobola kwesinza, naye gwe nange be yatonda mu mawanga ffe abagwanidde oba abaalondebwa okumusinza. Yalogema Mukama nti njala kwewaayo nate okubeera omukazi omusajja omutuukirivu mu maaso go. Ate njala okwewaayo nate okuba nti nkusinza olutawedde nga Kabaka Yekosafaati bwe yakola. Njala weeweeyo oluganda osinzenga Mukama mu birowoozo byo. Biki by'olowooza gwe oluganda? Biki by'ofumintiriza buli lunaku? Munnoomu kwena kubeera kusinza ng'ebintu by'ofumintirizaako biweesa Mukama ekitiibwa. Ebigambo by'oyogera oluganda buli lunaku byolinga byakusinza. Tobeera mu kuyomba, tobeera mu kwogera ebintu bitaweesa Mukama kitiibwa. Biki by'okola biweesa Mukama ekitiibwa, kubanga okusinza kusukkuluma
okuyimba obuyimbi naye ebyo bye tukola bye tulowooza ne bye twogera. Nja kusaba weeweeyo ogambe Mukama, nze neewaddeyo okusinza obulamu bwange bwonna. Nga Yekosafaati bwe baamala okulwana tebaakomaawo, baddayo e Yerusaalemi ne basinza ne bagenda mu yeekaalu. Njagala weeweeyo, kino Mukama kyatuyitira ennaku zino ez'oluvannyuma, ng'abantu basinza ebifaananyi, basinza ssente, basinza bye balinawo. Gwe togenda yeeyo, Mukama koola osinze ye mwennyini kuba ye Katonda wo. Mukama tukwebaza amakyago olwaleero olw'ekigambo kyo, ensonga eno y'okusinza n'okutendereza. Mukama tuwe ekisa kyo ng'ekkanisa, ng'amaka, nga buli kinoomu, tubeere abatuukirivu abakusinza era abakuwa ekitiibwa. Eno ekkanisa Mukama ebeere nga bw'onoonya bwe bakusinza mazima ne mu mwoyo, wano Mukama ogenda okubeera ennaku zonna paka lw'olidda. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe mwe tusabidde.